Omubulizi w'enjiri Reinhard Bonke eyafanga 7 December 2019 wabulanga mu bulamu yakyalako mu Uganda mu 1989 n'akomawo ne mu 1990 mu kibuga Jinja. Abasigala batambuza obuweereza bwe yatandika bategese ekyamaanyi ku Canaan land. And now shout the greatest hallelujah! Olukuŋŋaana lwe yasemba okukuba mu Uganda lwatuumibwa Uganda Jubilee Gospel Crusade olwategekebwa ekkanisa z'Abakristaayo n'abalokole mu kiseera ekyo. Hello friends, Evangelist Daniel Kalenda here. This is the final night of our gospel campaign here in Kampala, and what a week it's been. You can hear from my voice that I'm just about hoarse because I've been preaching my heart out this week. Lwaliwo nga mukaaga okutuuka nga 10 Juni 2012 nga lwategekebwa awali ekkanisa ya House of Prayer Ministries International kati naye nga yali tennagula kifo kino ekyayiika 8 n'ekitundu e Makerere Kikoni mu Kampala. Uganda has so many splits, and I understand the pain. I understand the pain of splits. Ebyafaayo bizzeemu mu Uganda ng'omubulizi w'enjiri eyafukibwako amafuta okudda mu bigere bya Reinhard Bonke nga ye Evangelist Daniel Kalenda ali wamu n'obuweereza bwa Christ for All Nations mu bategese enkuŋŋaana eziwera mu districts 10 mu ggwanga n'okusoba. As a Christ for All Nations, we are very honored. We want to give the best greetings to Uganda, to all the churches, all the pastors and bishops, and it's an honor for us to come and join hands with this powerful man and woman of God. The most important thing, the gospel of Jesus. This is monumental. And as these men and women have laid down their egos and their logos and their signs, this declaration that is before me, I feel like as we look back on this day, February 28th, 2024, we'll see that this was a day that changed history in Uganda, and this will spread not just in Uganda, not just in Kampala, but throughout East Africa and beyond, in Jesus' name. Amen. So I'm very excited for today. Bwe babadde basisinkanye bannamawulire mu Kampala, obuweereza buno bwesisinkanye abasumba ab'enjawulo abavudde mu kkanisa eziwerako okuli n'ez'Abakristaayo. Omusumba Alozias Bujingo wa House of Prayer Ministries International y'omu ku babaddewo ng'omubuulizi w'enjiri Reinhard Bonke we yasemba okutegeka okusaba okw'amaanyi nga kibangirizi kiri awo. Omusumba Bujingo yayitiddwa okukakasa nti akkiriza bategeka olukuŋŋaana lw'enjiri ku Canaan land ku lunaku lwe banaayasanguza oluvannyuma mu mwaka guno. Omusumba Bujingo akkiriza omukisa oguliwo era basabidde omukisa n'emirembe ku Uganda nyaffe eyayaanirwa. Enkuŋŋaana endala za kutegekebwa mu districts nga Busia, Hoima, Gulu, Lira, Kampala n'awalala. Byetumwebaza Godfrey, Sorot TV, Omunyo.